Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Era nkwaniriza ku program Julira Mukama. Tuli ba mukisa nate omulundi guno okukyaza omukyala NALONGO GASIGGWA Beatrice agenda okubeera nga ajulira okutuwa obujulizi engeri Mukama Katonda bw'amusaasidde. Okusomozebwa okungi kwe bayiseemu n'omwami we. Jjukira omulundi ogwasembayo gwe twali naye wiiki ewedde yali ng'atulambululira era ng'atulaganga Mukama bw'abadde nabo bwe bakoze bwe yakyusa omwami okumujja ku musajja eyali ngambe nti ng'omulabe amusiimulizaako ebisooto ne basinza naye ng'akulaga nti naali ku bibye ate nga mukambwe ennyo ebintu omukyala byakola nga tabyagala ate ng'omugugu ogw'obuweereza Mukama yali yaguteeka ku NALONGO. Naye ate oluvannyuma lwa byonna okufuba mu kusaba n'okunyiikira kubanga atugambye mu Bafiripi essuula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga tetweraliikiriranga mu kintu kyonna naye okuyita mu kusaba okwegayirira n'okwebaza ensonga zaffe zirambikibwe mu maaso ga Katonda. Ye Mukama Katonda ajja twanukula era atuwa emirembe gye gisukkuluma okutegeera kw'abantu. Kale n'olw'okutegeera okwo tuli ba mukisa nate okumukyaza mu studio omulundi guno. Nyabo lamusa ku mulabi waffe. Omulabi atulaba nkulamusizza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukuumye ate n'atuusa ne leero nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Weewaawo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Atenderezebwe Yesu Kristo. Amiina. Omulundi ogwasembayo Esebo. twakomanga olulambululidde engeri gye mwatambulamu ne mwami wo. Kituufu. N'atuuka ekiseera n'akyuka n'atandika okubeera nga yakuzunza era nzijukira ekigambo ekyo wakikozesa. Nate olwalirawo we tujja okutandikira naye sooka otuweereyo essaala. Katwebaze. Weewaawo. Tukwebaziza Katonda waffe kubanga otukuumye otuusa kaakano nga tukyasa omukka ogw'obulamu. Twebaza kubanga ate otuwadde ekiseera kino ekirungi eky'okwongera okukujulira. Katonda waffe tuze mu maaso g'aboonoonyi sonyiwa obutali butuukirivu bwaffe naye obeerewo mu mbeera zonna eri abaweereza eri ebyuma n'ebikozesebwa byonna katulabe omukisa mu maaso go okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda okuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tutandikire wali wennyini we twakoma era munnaffe nga guno gwe mulundi ogwakasooka okutwegattako tujja kusaba oddeyo ate ku mukutu gwaffe Avento Media Productions osobola okufuna obujulizi buno obw'omulundi guli ogwayita osobola okubeera nga obwota buli olyoka obigattegatte olabe engeri Mukama gy'akoze mu bulamu bwa GASIGGWA Beatrice NALONGO. Tovaawo katukomewo. Mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku? Kiseera ki ky'owaayo okufumittiriza ku oyo akuwa amaanyi g'okozesa? Mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku. Bw'okuba ttooki mu bulamu bwo, olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya? 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12. Funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda.
Tudikayo mu kaseera kako kuwummulako. Oli wakati mu program Julira Mukama. Omwanjuzi wonze Dembe Herbert Sekanyumiza. Ate era mu studio tukyazizza Nalongo Gasigwa. Wagambye Gasigwa amaki? Amakobe. Gannyonnyoleko. Ganago mu lusuku. Amakobe. Wakatweddira kobe sebo. Amakobe. Kati amakobe. Ayogerako nti nago gasigwa. Nago bagasiga. Abaganda. Oluganda lugazi. Kale. Nalongo. Esebo. Omulundi gwe twasembayo twayogera ku ngeri watuwa obujulizi engeri Mukama gye yasitulamu bbaawo. N'amutuusa mu mbeera okubeera nti gwe yali amuzuuza kati yakuzunza. Kituufu. Obuweereza obugumu gwagera ne gumutuula mu kifuba era ng'ayagala obuweereza okukamala obukamazi. Kituufu. Ne tutandikirawo, twagala tutandikirawo wennyini otuzzeeyo kemabega katono nnyo tulyoke tuyingire wanene awapya otubuulire ebisoomooza bye musisinkana ebyo bye musisinkanyeko kubanga omuntu ayinza okubeera eyo n'alowooza nti obuweereza kwegamba bakiyita kuseereza ligenda mugga. Abamu bagamba nti balina engeri gye bageraageranya n'ebyokunywa nti kubanga kuwuuta bakasoda oba katunda oba kajuyisi. Tubuulire otyo. Obuweereza si bwangu naye kyemmanyi nti okuyita mu kusaba byonna bisoboka. Amiina. Mukama yatuwa omukisa ne tuyingira ffembi mu buweereza era nga bwe nayogera ku mulundi guli ffenna ne tufuuka baweereza ate Salongo n'afuuka muweereza nnyo n'okunsinga. Naye era Setaani mu ngeri y'emu teyeebaka nga bwe yali teyeebase ku luli era yalaba nga newankubadde ng'alabika nti awaguziddwa yasala gonna okulaba nga addamu alwana olutalo. Waliwo enjogera y'abavubuka egamba nti tapawagge anti asigala alemeddeko. Kituufu. Setaani n'alemerako. Bwe twali tetunnayingira buweereza na Salongo nga mbulimu nzekka twalina ku ssente ewaka era njijukira nga twatikkanga loole z'ebikajjo ne tuleeta mu Nansana ne tusuubuza. Amiina. Ndowooza olumu nga wiiki tuleeta loole 2 emirundi 2 ne tuleeta emirundi 2 mu wiiki ne tuleeta ogumu nga tufuna ku ssente. Naye bwe twayingira mu buweereza emirimu gyonna gyafa. Ssente ze twalina nga tezisobola kuweereza Katonda twatuka okuweereza Katonda nga tetulina ze tukozesa. Era okusoomoozebwa okwo tukutukoze bubi nnyo. Twala wootuuka ng'olaba kyetaagisa mu buweereza kituufu ssente zeetaagisa. Mazima. Okutambula kwetaaga ssente. N'omuweereza wennyini nga gw'okulembedde ekkanisa kizibu kyakukubiriza abantu nti tulina okukola kino naye nga gwe tonadde n'ekikumi ky'oteekayo kubanga gwe kyakulabirako. Kale tufunye okusoomooza okw'enjawulo mu byenfuna naye ate Setaani n'alabira kadda ng'atunyigirira ddala ku kisenge okulabira ddala nga tetulina we twekyusiza. Ne Katonda waffe atusaasidde nze olumu tutuuka okutambula tuuka ne ku Ssabbiiti nga tetunadde ekikumi ekitutwala. Naye ate ne tugenda ne tusinza Katonda ne tugenda mu buweereza ne tuweereza. Simanyi nange simanyi oba biba bitya naye nange olumu ndabiraawo wiiki eyinza okuggwako nga neebuuza tugenda kukola tutya naye ndabiraawo Mukama ng'atusaasidde. Naye mu kutusaasira Katonda kwatusaasira atuwadde amaanyi. Amiina. Kimu kyemmanyi ne bwe mubeera baavu mutya naye nga mukkiriziganya kisingako. Ekyo nkiyize nnyo. Twalina ssente nga tetukwatagana era tewaali mirembe. Enjukira olunyiriri oluli mu ngero olugamba mbu akamera akaluma awamu n'okutegeeragana kakira embaga ennene erimu ebya ssava omuli okuyomba. Tuli mu mbeera enzibu naye nga ffenna tugirabira wamu mu kukaanya era ne tusaba ne tugiyitamu. Gamba yali badde ng'embeera ne kale neetatuzitoowerera nnyo ate ne tugyekuumira Mukama n'atuwa omukisa. Mukama mwatuweeredde omukisa embeera yaffe terabika bweru. Eba tunulya Nalongo Gasigwa ne kugamba nti nsobola okusula enjala nsobola okubula ekikumi ekigula omunnyo tosobola kikkiriza olabanga oba
oba kudaala bukudaazi abamu bwe bagamba. Aha. Naye ng'ekituufu Mukama atukuumye kati Mukama gwengeri gyakuwadde ne ku mubiri. Era omuntu omu omubiri ogwo n'agamba omuntu omu yambuuza n'aŋŋamba Nalongo kiki kye weenyumiriza mu kubeera omunene? Ne mugamba siraga nnaku yange. Omuntu bwansanga bwantunuulya tasobola kumanya ne bwe mbeera nga ndi ku kisenge ekituufu mbaddeko ku kisenge naye bwe nfuluma ne ntambula ennaku ngireka mu nju ebweru teryasobola kugimanya. Bwe bakutunuulya balaba ng'oli bulungi. Omulabi waffe omulungi atulaba ku lutembe lwa 3ABN. Ekituufu kiri nti okuweereza Yesu Kristo si kuseereza ligenda mugga ng'enjogera y'abamu bweri. Ebisoomooza bingi. Naye amakulu nti ebisoomooza ebyo tubikwasaganya tutya? Kale n'olw'ensonga eyo tuve mu kwekubagiza, tuve mu kwezingako nti bannange naakola ntya, nasuze enjala, naayambala ki, naalya ki, atugambe byo tetubyekwasa. Otyo mu mbeera efaanana bw'etyo Mukama n'atusaasira mpola mpola. Naye omwaka 2021 tulabye Katonda. Amiina. Nina byenjizeemu bingi. Otyo. Naye mu myaka gino ebiri njize Katonda. Weewaawo. Njize omuntu. Soosotola. N'enjiga ne Setaani. Otyo. Katonda, omuntu ne Setaani. Mbiyize nnyo. Kati n'ennyongera obwesige bwange obuteeka mu Katonda. Amiina. 2020 yali atandika. Tuyingira COVID. Otyo. Ne COVID tannatandika tuwulira muwulire. Bamwogerako ng'ali China ali weeyo. Kati nga bwe nagamba ku mulundi guli nti Salongo namusanga ayina abaana. Mukama ampadde omukisa n'endera abaana ba Salongo. Amiina. Mu ngeri gye mpulira nze ng'omuzadde nti mbaleze era n'enkyebaliza Katonda. Amiina. Kuba teri mwana yava mu ssomero nga ssente ze zibuze. Teri mwana gwe nagamba nti oba kino. Mbadde n'abaana emyaka gyonna nagenda ewa Salongo 22 n'okutuusa olwaleero. Mbadde n'abaana nga buli ekyetaagisa nkikola ng'abaana bange. Nze golaba nakubirirako ku muka kitange. Step mother nkitegeera. Ne saagala kituuke ku mwana mulala. Nembeera n'abaana emyaka gyonna nga buli ekibatuukako kiba kituuse ku nze. Naye 2020 atandika wajjawo embeera etategeerekeka. Era saagitwalanga ekikulu. Naye ebintu byagenda bitabuka mpola. Nze nali nafuna omugabo ku taata wange ng'afudde. Baatunda ne bampa akasente. Nengulamu ebintu eby'enjawulo. Omwali akapoloti ne nkateekamu omwana wange omulenzi. Kati abaana ne bagamba taata waabwe agulira atya abaana abato. Kati ate bba abakulu. Nga bba abakulu takoze eki. Nga talinako abawadde. Bajja bakiruka mpola ekyo nakiwulira dda kimaze emyaka. Nze saakitwalanga ekikulu era nga mbannyonnyola kubanga saalinako byakwekweka. Nsitera nnyo kubeera na bintu byakwekweka. Omukristaayo eby'omunzikiza si bya Bwakatonda. Mpozi bakiruka eyo baba bakiruka na maama waabwe gwe nange saabimanya nga bakiruka. Kati omulenzi omu yali akola ebintu ebitali birungi mu kitundu. Ngamba Salongo omanyi omwana oyo bajja mutta kuba baali bagamba bajja mukuba emmotoka bajja kukola batya. Ne mugamba ajja azimbe wano ewaka awase. Ng'agambye mugamba wasa kuba bagamba ayagala bakabanne. Wasa omukazi owuwa abantu bakuveeko sobola kuwasa nga sizimbye. Nga nsaba Salongo kafo manju waffe. Nze mwennyini sente nazeewola bwewozi.
tuzimbe omwana oyo abeera awo asobole owasa omukazi kubanga awo ensonga ye nti tasobola kuwasa nga takoze eki nga tazimbye mpozi bo balina kyebaluka kyebabala nze sikimanyi bwe yawasa mukazi ndowooza ye yajjayo bwino nga bamunnyonnyola nazaala we ne bbaawe nga bamunnyonnyola nti omukazi oyo katyanga ajjaawo tulwanye olutalo naye atulemeddewo nze simanyangako nti ndi mu lutalo n'omuntu yenna sikimanyi naye atulemeddewo kati ssebo nategeera nnyo ebintu eby'enjawulo Zabuli eya 35 bw'agamba nti lwana n'abo abalwana nange nakitegeera nnyo omanyi okulwana naawe nga naye gwe tumanyi nti olwana naye nga waliwo akolaki akulwanirira kati omukyala mukamwana olw'omulenzi gwe nagamba azimbe awasizza kati mukamwana nazaala we ne bbaawe bamugambye balwanye nange ebbanga lyonna okuva lwe najjaawo naye mbalemeddewo ko ye nze nja musiguukulula kati atandika olutalo beegasse olwo batandise olutalo nyenzi nga simanyi nti lutalo omanyi okubeera nga tomanyi nti lutalo nga sibitegeera okola mirimu gya Yesu munnange olutalo nga lugenda mu maaso olunaku lumu nyinza obutabyogera byonna kumukumu naye olunaku lumu omwana oyo akubira mukulu w'essimu nti ewa taata tetuddayo kulinnyayo nabitya tumulekere mukazi we gwe yakubiranga akubira taata w'essimu ng'amugamba wali owuliddeko oba olabyeko ku TV abaana abatta bakadde baabwe olw'ebyobugagga ko Saalongo nabawulira n'obbalaba mbalaba otyo ng'amugamba naffe tujja tugenda kutta nayina mukwano gwange yali afiiriddwa sengaawe nga ngenze eyo mpigi kuziika Saalongo nga nkubira essimu naŋŋamba ebyo birieko bimanyi bwe biti ne bwe biti natya ennyabo kati ng'ennansana ku kyaki nze nkulira ekitongole ky'enjiri tuli mu biseera ebyo eby'enjiri eyo gy'ojjukira eyali awo kakati ndi mu kuteekateeka bimpuuba ddeeno ddeeri naye ng'ekiri eka nga kikambwe jjukira enjiri eyo teyali ya January ne tumaliriza ndowooza Feebu kakati awo nga mu Maachi korona awo yatandikira awo we bitabukira ne bitabuka we bitabuka ne ngamba Saalongo naye tukoze tutya anti baagala bya bugagga tusaze magezi ki okulaba nga tukuuma embeera eno mu bukulisitaayo tugikoze tutya kuleekaana nabo nga tusalawo tugulire abaana bano poloti tugikole ki tugibawe naye tetulina adde 10 ekigenda okugula poloti nga tufuna omuntu ng'atuwola ssente era twewola obukadde 7 gwali mwezi gwa 5 2 n'otuusa kati tetuzisasulanga Mukama yamanyi bw'agenda ozisasula nga twewola ssente nga tugenda tugula poloti nga Saalongo abaana bonna abayita ng'abatwala kubakwasa ki poloti engoyo omulenzi eyali awaka nga akulemberamu ng'agamba tekisoboka atuwaate eno poloti asobola ogituwa eno ffenna twagala buli omu 5 ku 10 buli omu ng'ayiye kyapa buli omu 5 ku 10 kyapa naye nga bagamba 5 ku 10 n'ezaaguze eyo twewoze neewole n'agamba banne temukkiriza okujjako nga buli omu amugulidde 5 ku 10 ate nga yakyapa munnange nga wabaawo munnange abakulembeze abaatusaasira ne batujulira kaawo ne bagamba oweze 18 tatawo tavunaanyizibwa oba tojagala gikole ki Yesu gireke waddembe n'okuwa omusipi soko okwatiremu katono nnyo omulabe waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN ndowooza olabye nti omulabe tatudde asiikuula fitina asiikuula enkaayana aleeta okusika omuguwa buli mbeera egenda okulemesa okuweereza sitaani asobola okubeera nga era ensonga lwaki atugamba
mu Yeremiya 3:1 tujja kukola 11 awo wagamba nti nno ye yatununula okutujja mu mukono gwe yali atusinga amaanyi. Obutuufu teri muntu asobola kulwanyisa sitaani mu maanyi ge n'amuwangula. Kale n'olw'ensonga eyo bwe tukomawo tugenda kutandikirawo wennyini tulabe biggwerawa, beewoze ssente, baguze poloti, abaana babawadde poloti bagigaana, baagala ebisingawo. Katulabe ekyaddirira. Katudde tobaawo. Ebigenda mu maaso y'ensi obiraba oba obisaako ebirowoozo. Omukisa omunene gw'olina ssebo nnyabo gwe n'ab'omu maka go. Mutye Mukama, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Ekibaagaza ki okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema? Omusana guzze mu nsi. Togenda kuzikirira kubanga wabba, owatta, wayenda oba wayiwa omusaayi. Naye ogenda kuzikirira olw'okugaana omusana Katonda gwe yaleeta ku nsi n'oyagala ekizikizo okukira omusana. Ekiseera kye kino otegeere nti Katonda teyatuma mwana we ku nsi kusalira nsi musango, wabula ensi erokokere ku ye. Kakano nateera 3BN yeesowoddeyo mu ngeri y'enjawulo wakati mu bisoomoozo ebigenda mu maaso mu nsi eno okukuleetera omusana, okukuleetera essuubi, okukuleetera okwagala okuva eri Katonda. Tuzze ne gospel rally okuvanga ennaku z'omwezi 12 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwa Maachi. Wansi w'omulamwa omusana guzze mu nsi. N'omusumba omubuulizi w'enjiri Nakinku, Musumba Ivan Sebagala Samwiri. Nkusaba obeerewo, beera kitundu ku mugendo guno kubanga nkukakasa obulamu bwo tebujja kusigala kyekimu. Mukama akuwa omukisa. Kulikayo mu kaseera ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama. Tugenda maaso n'obujulirwa obwa mwannyinaffe NALONGO Beatrice, era kaakano nga tutuukidde kaakano ku mbeera nga okutabulatabula sitaani akuleetedde ddala mu maka wennyini. Ekyawandiikibwa kiri mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri essuula ey'okusatu okuviira ddala ku lunyiriri olusooka. Era kigamba nti nno naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Kati olunyiriri olwokubiri wenjagala tuteeke nnyo essira nti kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda. Embeera eyo ekulagira ddala nti n'ennaku ze tulimu nnaku zennyini ez'enkomerero kubanga by'olaba mu buli maka. Abaana tebakyawa bazadde kitiibwa. Abantu ne babeera nga bali eyo beeyagala bokka, famire ya gundi, buli omu ali ku kange. Tubuulire, otuuse ku poloti, mugiguze, abaana bagamba twagala ekisingawo buli omu bamuwa 5 ku 10. Kati nga bagaanye naye nga ye kiyamaani w'ekitundu mwe twatuguze poloti yamaze okukola ebiwanu. Kati jjukira nti nasaba Ssaalongo omwana okuzimba emmanju. Kati ng'agamba Kyeyamaani nti nze n'okumpa yampadda, kola endagaano awo nti wali ewaka yampaawo, kola obuwandiike. Ko Kyeyamaani mbukola ntya? Ye yennyini alina okugamba nkola ate gw'olina okugamba. Kati munne nga Kyeyamaani takola, nga bakola ndagaano gye baakola, nga bakomawo awaka nga adda mu nju,
waliwo ekisenge kye twali tuzimba nga tekinnaggwa ng'atandika kuyega banne nti tuyina okunywera muyina okumbeera emabega tukole kyonna ekisoboka tuyina okulwana olutalo kati Salongo ng'obusungu ali eno mu nju obusungu bumukwata ng'asituka ng'abalumba konze nno ngenda mga Salongo bireke ffe tukyalina emikono egikola bo tebalina abaana abato ate baali badde abalina emikono ne bakola bwe batyo bo tebalina naye ffe tulikyasobola okwekolerera baleke kye baagala kye baba bakola kye baba bakola kati awo abantu abaana badduse bwe yajja bantu bakuŋŋaanye bazze jjukira olwo agenza atusiiga enziro ku kyalo ffe twatuuka nga tetulina we tusobola kuyita nga tubula kutambula kiro ng'atusiize enziro oyo omwana imbu nze bwe nali naakajja awo ewaka nabagoba bonna ewaka ne bagenda balya kasasiro mbu ye baamulonda kasasiro naye ekyasinga ennyo okunnuma byayogeranga ng'abatuuze abadde ku kyalo emyaka gyonna babadde bandaba nga nzitunka n'abaana abo nga nabo bakkiriza byayogera nenga naye omuntu kyeki yazaala abadde azaalazaala abaana buli waasanze ayina ke yazaala ne kaziŋŋama ne bakaleeta ne bakamusuulira nze nennonda nenkalabira kalimu akagumu n'ekitundu naye nga amagulu tegasobadde okusitama nendabirira omwana n'avaamu n'agamba abantu mbu oyo omwana wange ekyamutuusa awo omulungi atambule yafuuka omuntu omukazi amulyako emmere ate amuloga abantu nze alabiridde omwana ng'ekisinga okunnuma ng'abantu abadde ku kitundu abalabe bwembonyeebonye n'akaana be babikkiriza era ne babyongeramu supu nga mpulira ekintu kinnumiriza olwo akaana akagaanye wadde okumbuuza teyagala wadde kambuuze olwo akajja ewanga akatutte naye byonna nensirika n'agenda newa omusumba bamulagira nti omusumba abeera kawoko waliwo abamuwadde amagezi abakrista bwe yasanga nga omukristaayo nga muganze nali wa kkanisa eyo naye nali nsinza naye empisa za famire eyo zangoba mu kkanisa kati ne wabaawo omukristaayo yamuwa amagezi nti mugenda obawaabireewo omusumba bagobe mu kkanisa era n'agenda kati nze omusumba teyambuulira ate ye yennyini gwe kivaamu n'akyogera nti omusumba twagenda ne tumubawawaabira bagobe mu kkanisa talina kye yakolawo kati mbuuza omusumba ng'abajja nyenze bye baayogera nga sirina ansa yaabyo kati munnange nga tubeerawo nga banoonya kiki ekirala kye bayinza oyitamu okulaba nga batulemesa batulumya kwolwo baaleeta bantu kiro siyombangako na muntu simanyi bya ntalo sizisobola naye kwolwo baaleeta abantu ekiro ne bayika ewaffe baavuma ffe nga n'abakulembeze beekya oyo baamuyitanga mbizzi embizzi eno ne mukamwana we ng'ayita Sezaala mbizzi ne batuvuma najugumira ekyamazima nasula bweru kwolwo kubanga ekyantuukako nali tekintuukangako naye Mukama n'atusaasira Salongo n'agamba Kyeyamaani olwo Nantebe bamusuubizza okutunda ettaka olwo olutalo okutabuka mbunze eri gye baali epoloti gye nali nagulira omwana wange bwe nategeera nti birimu olutalo kyabayisa bubi njitunda kati ngendo gitunda nga tinabo bagitadde katale bagitunda eyange nga bagiga kati bwe njitunda bagenda okugendayo nga nagitunza yaye yennyini naŋŋamba maama engulu eri nali ntute mukyala wange omanyi ayagala nnyo okulima atemeyo lumonde nasanga bali ab'essomero bakozesaawo ne mugamba natundawo kubanga nali ntadde emmanya g'omwana kye mutaayagala ne ntundawo nteeke mugange kaakati Salongo ayina ettaka lya mwannyina lyakuuma kati lye bakaayana balwana olutalo bafune ettaka eryo ne Nantebe vice chairman naye ali mu lutalo olwo bamusuubizza ekyokumuwaako kati yakulembeddemu olutalo ye mulwanyi omukulu kati munnange bonna bazze batuvumyevumye bakoze eki Salongo Mukama yamanyi we yatutaasa n'agamba Kyeyamaani mbadde nsaba Kyeyamaani naye awuliriza bya vice we mbadde nsaba ensonga zino tuzikoleko enkya Mukama n'atusaasira n'akkiriza
naye nga balina emigo gye bakoona wansi batuvuma bakola batya ekyamazima sinza kubulya kiki kigenda mu maaso ku olwo kubanga sikimanyi ku kye nalaba naye nga Ssaalongo olutalo aluli mu masekkati omanyi kubanga Omuganda agamba nti azaala ekibi akola ki akiwongerera so n'olw'ensonga eyo ye Ssaalongo guli mugugu gwe agwetissa ate kati mugwetisse babiri kituufu ne Ssaalongo mugutuusizaawa kati kakati enkeera bwe bukya abaako mukwano gwe gwannyonnyola mukwano gwe n'amugamba omanyi ero si bw'ebanga erina oludda lw'olaba nti eri ku ludda lw'abaana kubanga yeeyina ekiruubirirwa kyayo bayinza n'okukubirayo eyo genda ku poliisi olipootinge bakuwa obukuumi ate ebintu bibeere kiriya Ssaalongo n'agenda ku poliisi n'alipootinga era kyenjjukira baamusaba $40,000 ze zimu ku ssente ze twewola kati munnange nga Ssaalongo akwata ana ng'agawa basajja Mukama atusaasira kuba twazirabanga nnyingi ne Mukama yatusaasira kati Ssaalongo ng'ayita abaana bonna abawala bajje bonna nga bajja kati bano abalenzi ababiri omu ye mukulu omulala nadda ku munne ne kuddako omuwala kati omuwala bazaalibwa bonna mu maama waabwe kati ye omutima gwo gwonna gwagala taata naye mu bibadde bikolebwa byonna ebiteeso bigamba omukazi atulennye nze oba nabalema kuki oba kuki balwanye olutalo lwonna okulaba nga banzijjawo nkoze eki nemye kati kye balina okukola kutta taata kuba taata bwe bamutta n'afa n'avaawo nange nina kukola ki kuvaawo kati omwana omuwala jjukira nkugambye nti taata gwasinga okukola ki okwagala mu bulamu bwe kati batuuka mu mbuga omwana omuwala ajjayo buyino yenna abalumiriza ye mwannyinaabwe maama y'omu ne taata y'omu kubanga waliwo abalala ababiri ate bo balina maama waabwe naye ono maama y'omu ne taata y'omu kati ye yali mu kyo wakati kati atuuka mu erosi ajjayo buyino yenna amuyiwa wali n'enkyebaliza Katonda kubanga buyino yava mu ye n'ayogera nantebe yaliwo ono yali atwala olutalo nga yalukulembeddemu ne bimusoberera awo ye n'afuluma engeri Mukama Katonda gy'alwanamu entalo tosobola na kuginnyonnyola kituufu kubanga Bayibuli etugambye nti emitima gy'abakabaka giri mu mikono gye yagikyusa nga bw'akola ki nga bw'ayagala era teweewuunya ng'omuntu abadde akutambulirako atandise okwogera ebintu ebitakwatagana obanga mubadde ne mu musango noweesanga ng'ate abadde akuwalabula ate nga yayagala akusasule kituufu kati osa ku poliisi osi yennyini ye yajja najja n'omusirikale omulala kati wano osi yagenda okulaba bakeyamaani bano ensonga zaabwe ko ye kati awo alina oziyingiriramu n'agamba omwana yenna aweza emyaka 18 n'ekyo muzeeyi kye yakoze obagulira poloti yakoze ensobi takyabalinako buvunaanyizibwa buli omu asobola okwetakulira n'agamba bino bye mugamba mbu kubanga temwagalayo gye yaguze mwagala 5 ku 100 buli omu kyapa n'agamba omulenzi gwe ennyumba ewa taata gijjeewo genda ozimbe mu poloti gye baaguze vaawo olwo ng'agambye abantu ku kyalo nabo bakitambuza nti awo maama we ye yaleka amuguliddewo ye Ssaalongo talina kantu mu bulamu bwe we tuli maama we ye yamugulirawo wawe kati olwo tusitudde ekizimbe Mukama atuwadde omukisa tusitudde ekizimbe tulowooza kasitule ekizimbe maaso eno eky'amaduuka tulyoke tusitule emmanju ekyaffe kati ekizimbe agamba maama we yalina okubeeramu maama we akyaliwo waali era yateekamu omuliro kati nga agamba maama we yamugulirawo wawe alina n'endagaano kati bagenda mu erosi Ssaalongo nga bamugamba agende n'endagaano kati jjukira waali poloti ng'endagaano ya poloti ng'agigula Ssaalongo agirina twamala ne tugulawo mu ttaka n'ekyapa akola ki akirina
nga Ssaalongo nabyo agenda nabyo nga bamugamba kati nno gwe munnaye leeta ebibyo ebyobwannannyini endagaano eraga nti waani waawo ng'ate agirina kati ate nga Ssaalongo n'eyamuguza mulamu ali ku kyalo n'abajulizi abamu abaaliko abaatekako emikono weebali kati ekyo ne kimusala Ossi n'amugamba yawe ennyumba gitwale mu poloti gye baakoze eki gye baaguze kati ng'awakkakkana ng'agamba nze sirina busobozi okuggyako era muzeeyi nga yansise ku mukono n'entwala enju kati waliwo mwannyina wa Ssaalongo gwaddako mukazi wattu azunga naffe buli gye tudda ng'afulumya Ssaalongo yasooka jjukira poloti mu kugigula nga y'abaana bonna kati baasaba mu kkooti nti abawala babatuggyeko tusigale balenzi ffekka ng'abawala bagamba mu kifo ky'okutta taata batwale ki poloti feka tugiveeko tusigazaani taata kati ng'amaliriza olwo poloti bagisigaddeko bwabo balenzi babiri ng'agamba yetajja sobola taata y'alina omusika omukono okugyawo enju kati senga w'abaana ng'afulumya Ssaalongo ng'amugamba omanyi mwannyinaze noonya emitwalo 20 mu egyo nange nnoonya 20 mu egyo tugimusimba agende twewonye nga bakwata ssente nga bazimuwa ng'akoona njuye kyannuma okulaba ennyumba kubanga n'okuzimba ennyumba eyo gaali maanyi gange nga nteekamu abeere buki bulungi nagambye ne ssente ezisooka nze nazeewola mu kibiina n'atazisasula nazisasula n'ensasula nga nentuuka n'akatabu ne bakatema nze n'enviiramu awo ne kati nga bagikoona nawulira amaziga nga n'atwala amataffaali ge n'omusenyu yaguyola n'agutwala n'agenda naye ku kyalo terwaggwa ne tusigala nga tuli kivume naye kye neebaliza Katonda kati abantu batandise okulaba embeera twalina ssenga omuzeeyi ewaka kwe nalabira ebya Katonda namukadde nnyo yafa alina emyaka 99 naye bwe yali omulwadde nnyo nembuuza ffe abaafuuka ekivume ku kyalo kuno ssenga ono tugenda mukola tutya senga afa tugenda mutuweko ffe twatuuka nga tetuyina oba nga twafuukanga ki ku kitundu naye abantu bajja bantu baleeta emmere bantu batusondera ssente kuba tetwalina wadde ekikumi naye abantu bakyekolera nemmanya nti Katonda atukoledde ebikulu so okuva bwe twayingira mu ggalo wonna wonna Mukama abadde akola byewuunyo nze buli olukya ffe twatuukako Setaani ng'ayogera nga bantu ewaffe 2 Setaani ng'ayogera nga bantu sooka okwatemu wali owulidde Setaani ng'ayogera mu ddoboozi eriwulikako ate eri omuntu gw'omanyi tugenda kusibamu katono nnyo tuwulemu bwe tukomawo awo wennyini tova ku seeti yo katudde nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu n'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko.
Obujulizi maanyi agasiikula abantu agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Ekituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. Obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Amina. Mulabe waffe obulungi kulikayo mu kaseera ak'okuwummulako era tukyagenda maaso mu puroguramu Julira Mukama. Tutuuse mu katundu kaffe akasemberayo ddala mu puroguramu eno. Era mu studio tukyalina omukyala Nalongo GASIGGWA Beatrice atulombojjera ebyo Mukama byamukoledde. Asembyeyo ng'atugamba nti nno omulabe sitaani ng'ayogerera ddala mu ddoboozi ery'omuntu. Awo wennyini we twagala tutandikire. Twatuuka ssebo nga setaani ayogera. Lumu nze nasooka okuwulira omuntu ng'ampita nti Nalongo, saayitaba n'ensirika. Naye yayita omulundi ogwo gumu. Kati lumu tuba twebase naye nga tetuli mu tulo. Naye nze yayita namuwulira nga womanyi nti oyo mukyala Sebulirwa yayita. Naye nga taliiwo. Kati omulundi omulala bayita Ssaalongo. Waliwo omukyala wa ali awo mu sitenseni oyisa amayumba nga gaago tuuka ewuwe. Kiro ssaawa 7 n'ayita Ssaalongo. Ssaalongo n'agamba amagundi abadde ki ekiro kino. Yaggula mangu oluggi olwakiri kuba kibadde kimaze ebbanga nga tukiwulira. Naga leero kandabe. Naggula mangu oluggi n'afuluma n'atuna mu lugya nga tewali muntu n'adduka paka mu kkubo nga tewali muntu n'alondoolako alabe omukyala ono gwawulidde ddala yayise nga si yeye. Kyakola enfunda eziwerako. Bwe twatuukanga okusaba ekiro ng'amayinja gakuba ku mabaati nga liyinza okugwa ddo ne litayiringita oba ne bugwa nga buwera ne buyiringita. Oba olumu mu lujja waliwo entuumu y'amayinja ge twali tukozesaako mu kuzimba. Ng'ejjinja liyinza ng'olabulira eddala oli akasuka obuyinja nga bukasuka muli mu mayinja. Oba si kyekyo omuntu n'ayogera. Naye mu ddoboozi eri omuntu gw'okola ki? Gw'omanyi. Era ne ŋŋamba abaana oyo sitaani yakola ki? Yayogera. Kati ebiseera ebyo nali lubuto. Lunaku lukya. Lwe nazaala. Lubuto lwasiiba lunnuma. Naye ne ŋŋumirawo ewaka. Kati butuuka ekiro ssaawa zaali ndowooza 4:05 ne ŋŋamba Ssaalongo mperekeraako mu ddwaliro. Naye nga tufuluma bwe tuti nali Ssaalongo ndi mabega nze ne mbuuka omwango bwe nti okugulu okumu nga kuli bweru okulala nga kuli mu eddoboozi nga kambwe nnyo ekigambo kye saamanya nti kigambo gundi naye mu ddoboozi eddene ery'omwanguka ate nga kambwe naye ery'omuntu gw'omanyi nti oyo gundi. Natya ne tufuluma wabweru tugenda otuuka mu kkubo. Ebiseera ebyo bwe baakwatiranga ennyo simanyi abasirikale nga ewaffe baafuulayo baki obudde kasita buziba ng'embooko zivuga biki. Tuba twakagwa mu kkubo ng'emmotoka y'abasirikale nga tugirengera emmanga ejja. Ne ŋŋamba Mukama gw'omanyi. Naye neetambula mpola mpola nagyo okozesa ze sipiidi ng'ejja mpola mpola nga naffe bwe tweyongerayo mu maaso ng'ejja mpola 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 mpola. Yatutuukako nga tutuuka ku ddwaliro bwe tuti tukyama. Naye tutuukako neeyongera mu maaso neeyimirira. Eyavaamu nali manya ajja gye tuli oba kutubuuza oba ki oba ki. Nagenda okulaba ng'ayambuka mu bitooke bwe ati ng'ayimirira awo nga naffe tutuuka ku ddwaliro nga tuyita omusawo bwe twayingira nga nabo mpulira basimbula emmotoka nga bagenda. Naye Mukama yamanyi nyinza obutabinnyonnyola bwe nazaala naye tebyali byangu n'akatono. Era kisa
n'azaala omwana. Naye mu mbeera efaanana bw'etyo ng'ekyalo kitukyaye olw'ebyo ebyaliwo omwana enziro gye yatusiiga empitirivu kubanga abantu abasinga mu bitundu musenze abantu abapya naye ng'akusiiga enziro ng'ate talina muntu gw'ayagala era n'akusanga ng'oyogera ne gundi oba ekiruubirirwa omulabe nga tayagala bantu bakyuke nga mubabuulira ekigambo kubanga abantu babeera n'ebyekwaso bagamba nti oyo yakola bw'ati akambuulira nga ne bw'akusanga ng'oyogera n'omuntu olwawukana naye nga mbuzo yabadde akugamba ki nga ffe tetukkirizibwa kwogerako wadde n'omuntu naye ekkumi bwe litakyawa omu twasigaza abantu mikwano gyaffe abaatubeererawo ne batubeererawo ne tubeera mu mbeera eyo kasita ebyo byaggwa ne ngamba Salongo ebyo biwedde kati tugende mu maaso naye ng'obuweereza tekibunyize mwasigala muweereza bulungi kubanga nze gw'olaba kinnumye nnyo kolona okuggwako ng'abasajja abalokole babuulira abaprotestant n'abasiraamu ne bajja naye nga nze sisobola kuyimirira mu maaso g'abantu kuba twatuukanga mu maaso g'abantu ffe boolaba nga twekokoma bwekokomi naye ng'abasajja babuulira ebigambo eby'obulimba ne babibuulira abantu ng'amazima ngalina naye nga siina we nsobola gwogera ng'embeera enkutte bannange kinnumye ne mpulira nga kinnumidde ddala ne Mukama n'ansaasira omwana oyo omubi ennyo bw'atyo natandika omubuuza nga tayagala kunziramu naye kati neebaza Katonda ti bwe mubuuza nziramu naku lumu nga tayagala kunziramu naku lumu yajjaawo ku nnyumba yaffe kuli kaadiweya ng'agula miti nange bwe najja nga mbuuza owaadiweya nga mbuuza omukozi we ogundi wasuza otya n'omulala wasuza otya ne baneiba bonna nga mbakoola nga mbabuuza n'abaana abato nga mbabuuza mwasuze mutya bwe namaliriza n'ensembyayo ye n'anoonya ekyokukola awo nga takola ki takiraba obeera ggwe oddamu oba osirika ngulumiza Yesu bwe namubuuza n'addamu era olunaku olwo yatandika okunziramu bwe mubuuza nziramu nze kiki kyenjagala kwe kuuma obukristaayo bwange abantu bonna kati abaali batulaba obubi empisa ezize embi empisa embi teyeekweka era asigadde azitambuza ate enkola ya Katonda yeewuunyisa kubanga Mukama Katonda ayinza okuba nga akutumye oyo waliwo n'omuntu abeera omukakanyavu ennyo omuzibu ennyo ate nga ffe kitugwanidde kukola nga Yesu bwe yakola kuba Bayibuli etugamba mu Bafiripi essula eneba yakubiri nti Yesu yakka nakka sitaani nga ye agenda yeegulumiza naye kati bw'olaba ekikula kya Yesu Kristo era Bayibuli emalirizawo mu Lujinja ajja kuba lwa 9 ng'agamba nti nno Mukama Katonda n'alyoka amuwa erinnya eriri waggulu w'amannya gonna atuwa kyakulabirako nti mu mbeera yonna ffe ng'abakristaayo kawansi bakuvume bakulinyirire bakole ki bakukube naye ekiseera kijja Mukama Katonda bw'agenda okugulumiza nsaba Mukama Katonda akugulumize mu mbeera efaanana bwetyo ate okugulumiza okwo kubeere kwa mwana oyo naddala oyo gw'osonzeeko okubeera nga adda eri Yesu naye awo obujulizi agambe mu butuufu amaanyi agaali gankozesa teyali kirala wabula yali sitaani era nange bwe mba nsaba mu ssaala zange ze nsaba ngamba Mukama abaana bano baafuuka balabe baffe naye nze okutegeera nti si balabe bange Mukama osobola okubakyusa ne bakukkiriza kuba bwe tunaaba ffenna tuli baana nga tugenda mu ggulu tewajja kubaawo atulabe kwagala kutunulira ebyo Mukama weebale kubanga omuntu ono yakyuka kubanga nkubamu akafaananyi ku Pawulo ne Sitiivini omanyi nti nno Sitiivini yasembayo okulaba nga Pawulo y'omu ku bamukuba amayinja katolooza Sitiivini bw'anaasinkana Pawulo mu ggulu agenda kugamba nti kijja kuba kyewuunyo ky'amaanyi kale n'olw'ensonga eyo tubasalire abo omulabe baateeseko ekisinziiro era twetaaga essaala kubanga mbadde ndaba ng'embeera eringa eteese naye olunaku lw'eggulo omwana omuwala oli eyajjayo buyino baamukyawa ne bamukyayira ddala era olunaku lw'eggulo yakubidde taata w'essimu n'amugamba taata nakubidde baaba essimu ne mugamba mpaayo omutwalo naye naye nadde munoonya bunoonya ndabe kikyali gyendi ne mugamba mpaayo omutwalo yamugamba genda ewa kitaawo gw'oba osaba omutwalo wano twagenda mu kooti n'ojjayo ebyama byaffe byonna kubanga ozze ku ludda lwa kitaawo n'omukazi atakuzaala
kakati gende wa kitayo ffe tetukwagala era ne bwe bakusiba mu kutiya simanyi naani tujjamu oli gwe ne tuttabusi kwegane ndaba nti olutalo lukyatambula Mukama ajja ddulwana ne mmanyi nti Mukama afa tewali mbeera ffe twatuuka okutunda ewaka tutundewo ne bwe twaleeta agula nga sente zaatuwa tezina kye zigenda tuyamba kubanga nze bwe nsiriikirira sirina kye nnyinza kwebazisa Katonda nze n'okubeera nga ndi mulamu ng'oli akugambye nti tulwanye maze emyaka ago gempezezza kati mu bufumbo ago naye ng'oli agamba nti okuva lwe najja mu mwaka ogusooka kati ndi mu gwabiri alwana nange alwana nange simanyi okiraba omanyi emyaka egyo gyonna okubanga olwana nange naye nga nze simanyi nti nnwana n'omuntu naye nga Katonda wange waali kati gwe olina kwongeramu kola birungi kati bwe nsiriikirira ne nnoonya kye nnyinza okukolera Katonda nga sikirina ennaku zino bannonda okugenda oweereza ekawuko nga kampani liida nasooka ne neewolereza ne ngamba musumba omanyi ekawuko weetaagayo omuntu omusajja kimubeerera kyangu kubanga n'entambula ey'omusajja tefaanana nga ya mukazi mu kwanguwa ye asobola okufuna akagaali oba akapiki n'addukayo buli awali ekyetaagisa nangamba Nalongo gwe ogenda osobola oweereza ekawuko bwe nasiriikirira ne ngamba kiki kye ŋŋenda okukolera Katonda weewaawo nga sikirina nze gwolaba mpeereza ekawuko oba mbeera efaanana etya oba enfaanana etya Katonda mutegeeza ne mugamba ky'onkozesa kyenja okukola ekinneebazisa Katonda ekirala kwe kubeera nti mu mbeera efaanana bw'etyo yonna twawukanye na Ssaalongo tubadde tukwatagana ekitunyiga ne kitunyiga babiri ne tugenda ku maviivi ffenna ne tubeerawo abaana baffe twabatuuza ne tubabuulirira ne tubagamba kino na kino na kino na kino na kino kitwetaagisa okukuuma obukristaayo abaana ne babitegeera nga siina mwana gwe njagala ne mbagamba omanyi bw'onootambula n'ova wano ogenze mu binyumu bajja kuteekako ne kyotakoze kubanga oli mubi tebakwagala bw'onookola bw'oti Mukama n'ansaasira abaana ne babiwulira abaana abeewange babeera mirimu ffe twasalawo kubeera mirimu tuva mu mirimu tugenda mu buweereza bye tukola Mukama n'atusaasira n'atusobozesa naye simanyi nekyenyinza okugamba Mukama nti nja kugenda yonna agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo nja kugenda n'okusaasira oba mu kusaasira okwa Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe Yesu Kristo tutuuse ku nkomero ya programu njagala okule ku kamera y'eddakiika olineemu yokka bweti entanda ki gy'osibirira omulabi waffe omulungi entanda gye nkusibirira titoggwamu maanyi nayiga omuntu kyeki tosobola kuteeka mu muntu bwesige nayiga setaani talemererwa buli wamu ayingirawo buli wamu oba wafaanana watya ne bw'abasanga muli mirembe egisifaanana gitya asobola okukyankalanya ye nga bw'ayagala talina watasobola kuyingira naye ate Katonda waffe bw'omuteekamu obwesige obeera muwanguzi n'okukirawo n'olw'ensonga eyo nze byonna byempiseemu neebaza bwebaza olw'abaana neebaza Katonda kubanga nabalyako emmere nga bakuze basobola okwenoonyeza ekyokulya nabaloga nga bakuze basobola okweyambayamba naye ebyo byonna Katonda waffe bwe tuba tukola kola ekirabika nga kirungi mu maaso ga Katonda oba oli akwogeredde ekifaanana kitya oba kifaanana kitya kola ekisingako obulungi ekirabika nga kye kirungi mu maaso ga Katonda Mukama abawe omukisa webale nnyo webalire ddala akadde ako kofiisizza okubeera ng'olaba puroguramu eno era ng'ogyota obuliro naddala bannaffe abalabira ddala okuva ku episoodi eyasooka twebaza Mukama olw'ebyo bye tuyize mu kuwulira obujulizi okuva eri munnaffe Beatrice era nzikiriza nti nno olina kye weetwalidde nsaba Mukama Katonda akugumye mu kusommooza okwo kwonna kw'oyitamu ebisommooza Nalongo biyinza okuba nga ate ggwe siri ebikusommooza kabe kasinge osommoozeddwa ne mu ngeri esingawo naye nga ffenna ekiddukiro kyaffe ye Mukama waffe Yesu Kristo yatulwanira entalo yaziwangula era singa tumwekwasa era singa tumwemalirako ajja kutuwangulira bingi kale n'olw'ensonga eyo
enteekateeka zo zonna zitwale ku bigere bya Yesu. Pulaani zo zonna ebyo byonna by'obadde olowooza atugambye nti mwana wange mpa omutima gwo era amaaso go gegendereza amakubo gange. Kituufu. Nsaba ekyo kibeere okuyaayaanakwo omutima gwo gugwase Yesu yalyoka akole mu ggwe ng'okwagala kwe bwe kuli. Kitiibwa n'ettendo bimuddire. Tubeebaza era tubaagaliza Mukama Katonda okuba tukuumira obulungi. Tuweereyo essaala eggalawo. Katwebaze. Tukwebaziza Katonda waffe kubanga obadde naffe ekiseera kino kyonna. Weebale ssebo, weebalire ddala kubanga totuleka kubeera ffekka. Okuyita mu kusoomooza okufaanana bwe kutyo Mukama ozze obeerawo. N'okusoomooza okulala nga kuzze tumanyi nti ogenda sigala nga ggwe Katonda. Buli ssekinnoomu alina okusoomooza okufaanana bwe kutyo oba n'okusingawo tumuteeka mu mikono gyo. Kaleme okuva ku mulamwa naye asigale ng'akugulumiza bugulumiza. Yongera okutubeera tunyweze Mukama kubanga okusoomooza okujja gye tuli kwa maanyi naye tunywereze mu kukkiriza. Omulaba aleme otukwakula okuyita mu kusoomooza okw'enjawulo naye Katonda waffe tunywerere ku ggwe ku nkomerero tubeere abawanguzi. Yongera omukisa eri obuweereza buno eri ekizimbe kino ebikola byonna ebyuma n'ebirala abaweereza bonna mbatadde mu mikono gyo. Ekisa kyo kyeyongere gye tuli naffe tulabe omukisa mu maaso go era tukole byonna olw'okuweesa erinnya ly'ekitiibwa bwe tusabye n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo nate okutuusa omulundi oguliddako. Essaawa ze zimu okuva ku ssaawa emu okuva ku ssaawa 2 buli Saturday. Program Julira Mukama era omwanjuzi wo nze Dembe Habati. Beera bulungi mweraba. Amiina.